Sinzira wori olabibyendaba nange nsinzire gyende ndabe byolaba byendaba katukuwe byetulaba otuwe byolaba okwetoolola ensi yonna tulowooza nti ensi tibweri amaaso gatume wala nenaffe gye tukoolekeza tube betukuwa tubijja wala akanyomero byolaba byendaba no evening drive ne luboche akutuusibwako Headaid awonye omutwe mbagirawo akola ku mayina agaluma omugongo eningo n'omusuuda. Rinse Fresh kirungo eky'obulezi obwaife bw'obutonde ekinaasa mu kanwa. Rinse Fresh alimu ebirungo eby'obutonde ebirwanisa omuuka omubi okuva mu kanwa n'okukuuma amaino n'ekibuno kyo nga biramu. Kale Rinse Fresh okukuuma amaino n'ekibuno kyo nga biramu n'okuvaamu akawoowo akalungi mu kamwa. Rinse Fresh Midwa Farmer Africa bamutusako gena ku pharmacy wa drug shop ekuli okumpi. Ate nga tuvuddeyo keyo twakutegeeza nti bannaffe aba Headaid pink mu color oval mu shape ekyo mino kubanga mu kimanya ngasabikiddwa mu kapapula akeeru so nawo osokubanga otambulizaako ensonga zo awo. MK yeyubudde nkalabye okweyibula kintu kya makulu nnyo kikolebwa abantu abagezi abasinga ebiseera ebisinga. MK yeyubudde obuba busagwa nno okiririzangamu omanyire oba olina omuze oguzalawa sizalawa ebintu byenneewuunya ebyo no nga bikyali awo bakiyise PLU Education will be our priority. This is a cornerstone of our social progress in PLU. By proposing and advocating reforms in the education sector, we aim to improve success, quality and relevancy for all. Basajja bali serious. Bagenda kunyweza nnyo ebyenjigiriza okulwanisa obukenozi ebyemizannyo bonna mbalengedde mbalabyeyo bonna ng'obugambo obuwoomerera buyisaŋŋanya. MK movement rebrands to PLU. Ekiri mu Uganda muno yonna embeera gye batuleetera tujja kutambula nayo. Pozi bano babayita bagamba nti Patriotic League of Uganda. Patriotic League bwe beeyita of Uganda. Kakati waliwo yampeereza ka message nanga nti ng'abaakola ng'ebyo baabasibanga abali mu magye ate ne bakola ebintu ng'ebyo ne bayingira mu muzannyo ogwo omulala baabasibanga naye ati mpulira nti ono bano bakwano be bakolagana. oli nalyoka mbuuza ekibuuzo ate baali bakwano b'abaani kubanga bali balina abantu baabwe bali bapushinga agenda awo ng'osirikawo busirisi. Emboozi yakomyawo ne ŋŋamba owaayi sijja kola ki weyongerayo. Prime Minister Nabbanja agambye tewali tteeka ligaana muntu kwamba kofiira keefaniriza k'amagye. Awo nno kati naye kulayije omwogezi w'amagye wali edda yagaana ne bakwatira mu kakofiira akamyufu oba akakofiira akeefanyizaako ebintu kaliko obugundi w'amagye ng'obitebya. Nabbanja agambye Prime Minister mu Parliament si byange bino bivudde ku Jose Nnyonyi okuvaayo Joel Ssenyonyi n'agamba nti bakwata bannaabwe abambadde obukofiira ye n'agamba nti singa bali babakwata singa ne banne bonna abadde babwambala ba MP babakwatakwata dda. Kati nno wano wenviriddeyo eyo kuba kati eyo politiking kati tuli mu byabufuzi ebyokwogerayogezaamu awo kweyogeza byabufuzi kati nyenze mu byobufuzi oli gino okitegeera. Mbadde nsaba omanyi buli muntu gwe balonda tuvuddeyo eri kati tuzze mu birala Rocky buli muntu gwe balonda baba n'ensonga lwaki bakola ki bamulonda. Waliwo abantu abalondebwa mu alaali n'abalondebwa mu pulaani B. Ekyo kiri mu Uganda muno mwenna mukimanyi nti Rocky yagenze mu kalulu n'akawangula mu alaali naye gati Rocky yagenze mu kalulu naye DR form teyalabiseeko
naye bamulangiridde balangiridde munne DRA form tekoze eki terabiseeko DRA form terabiseeko DRA form egenda okujja ngono DRA form gyayina endala tekwatagana ne bagenda n'eri endala nkulaba era ogenda okulaba ng'abadde namba 3 afuuse namba emu mu Uganda bikoze ki bisoboka kati byonna bye mwagala mu bikole era tewali akoze eki aganye naye abantu balina okumanya nti buli kasaba kuwa obuvunaanyizibwa bujja n'ebigenderako okitegeera so abantu abasinga bagenda ne bava gye bavudde ne baagala obukulembeze naye ng'ekimuleese si kuyamba bantu azze muyitaku honorable kansala honorable MP Lord Mayor oba city mayor oba LC oba municipality mayor naye nga omudigito guli ogw'abantu okubanga byagenda okukola by'abantu nga takiriiko ate abalala bamanyi okwekozaakoza emirimu nga tebanabagenda mu buyinza balimye enguudo baleese amazzi bakoze buli kimu naye nga kyanoonya abalonzi beebuuze gwe akola enguudo sente ozijjawa ezikola oluguudo zivaawa gwe aleeta amazzi ku kitundu sente ozijjawa bajeti ye eri etya abalonzi tebasooka byebuuza because waliwo ebintu ebimu ebikolebwa nga polisi ya gavumenti ne wabaawo ebintu ebimu ebikolebwa ng'oli yakyetiise naga nze njabakolera enjira abantu abamu balina lobbying skills katugambe ayinza okuba yalobinze kale nga sente yazizye mu nsawo nga yakoze eki ya lobbying egenda kuggwa wano ng'olwokuba yaga akalulu oba lobbying ejja kusigala nga kweri kati nkyegendereza abantu abasinga basooka ne beekoza nnyo wano nga ne bannaba balonda ne batijjatijja olumala omulonda bwe bati wemye taddamu kulabika ezo lobbying skills zinagenda mu maaso oba zikolebwa wano nga anoonya kalulu era bwe boogera mu maaso g'abakulu baagala nnyo okusanyusa abakulu naye nga tebafudde ku balonzi babalonda oba abantu bantegere kyentegeeza ekinyigiriza abantu ba nze negereza nnyo bano bannabyabufuzi abasinga tebatunuulira nnyo nsonga ebaluma kati kankweke example lwaki abantu babadde nnyo n'omukolo ogwabadde ebugundi ebuseesi manya egundi wano egundi wa ebugweri owai nkuwulira wakyawo okubawo waki oddukawo omukolo ogwabadde ebugweri abantu bagwogeredde nnyo nga guno omukolo ogwali ejjinja abantu bagwogerera nnyo era nga naggudde wano amasimu anti oyinza okuwulira ebigambo ebifuutuka mu bantu awo n'otya enjawulo eriwo eri nti eno tare sita ate guli gwali mukolo gwa kiki owakanaki guno gwa maje nnyo okusinga guno gwali social nnyo anti abantu tebagwogeredde nnyo social political yali mungi nnyo anti guli ogw'amagye tebagwogeredde nnyo kubanga bintu by'amagye kale kambuze abantu anti onzikiriza gulawo abantu mukube essimu lwaki omukolo gw'ejjinja manya omukolo gw'ejjinja mwagwogerera nnyo naye ate ogwabadde ebugweri temwagwogeredde ati gontaanudde nze mbasigira kukwata amasimu g'abantu abo so mbagamba nnyo abakulembeze musoose ensonga z'abantu kubanga buli munaagaana okusoosanga ensonga z'abantu okuggyako ng'abamu akalulu munaakabba bubbi naye kasita temusoosowaze ensonga ziruma bannansi nga bakubye mangu babyagala bazze mu byola byendaba alo babuuze kubanga ti nze bayinza okujja alo baabo amanya gono gy'osinzidde oli mu byolaba byendaba lwaki omukolo guno abantu bagwogerera nnyo okusinga guno gwakabeerawo yogera mu lusoga Minisita ebigambo byayogere nga Mama Kadaga byayogere okompeyalinga ni minisita obwa president ebigambo byayogera
wobona bigambo kye binza okonectinga n'omuntu wa wansi basinzireko okwogera kale agambye nti akompare comparison. Alo wanji sebo babo koba ki abo ba minister benda kulya byabwerere tiba ku muntu wa wansi izo betukiriza bene na bene ku musadolo ki omukuru ayigule gwa maje ai bafuireyo bakola ko ekintu bayonda kwa malwaliro buli kimu lai bali ba minister betukiza nyini ku president mudagamba twagala kino babagala basa tuwereza lwaki omukolo gwali wa kitaka gwogererwako nnyo okusinga ogwakabeerawo mwebale kuweereza kale amaina go niyo osinzire aida kuba ekitiibwa omwisaiko bamusana Sadamu okuva ku kyalo ky'Ebutegwa igombola libalyananko pikiti eba ya bugiri omukolo gwe kalwaki bagwogerera omukolo ogwo organized ngawo bono gwabaire ebugweri abajasi balaze jasi mu wiki babaire n'ekintu kye balaze iwanga nga basobola okukolera iwanga okulaga nti bali kalala nabo basinga abakulembeze baise betwatuma mu parliament abali ewa kitaka n'abakulembeze abandi betusuubira nti bali well organized omukolo gwabanga gwali confused dino kyovoko n'omukolo gw'ebugweri abajasi bakogereire kuba bali nikye balazeewo wansi abantu okuboneka nti twagira okutuuka ku mukolo gwene just mu wiiki ibiri nga bali nikye balazeewo kye bakoze ngezira muntu asobola okukoba nti oba asobola okubogerera kuba bamaze baira mu bantu wansi nga bali gogola ebibuga kukola kuzimba amasomero kuzimba toilets aye wakitaka jasi bagogola gabigira president je yali jasi ngabona kubonegaawo nze nvire abana bali serious. Alo webale kutuweereza kale seba amanya gone gyosinzidde abeera Pepe Henry the Great ambassador wa evening drive genda maaso yokuba ekindi ku mwalo kakati nze njagala mbabuulire tubuulire ebintu bya busoge ebintu bizibu nze binsobera kubanga obusoge omwo nalimuuko n'ebintu bya busoge ekiremeseza ne busoge okweyongerayo yenkokkola gw'okyogende wegendereze lwaki pulezidenti Museveni gy'abadde ng'atambulira yonna lwaki amu abakuba enkokola ne batoogera n'ekirala n'ensonga z'abantu tebazoogerako bo baayisaawo byabwe bagenda nnyo mu bya busoga naye epoyinti enkokola nyingi. Alo kale seba amaina go niyo osinzire Freddy Jiwota Freddy ndiko na comparison yange go sembayo wategekeibwa UPDF iwanga eri likola wona ngalizira mu kyekubira bakolanga bali kirenkani muri bu district ya Busoga yekukisibwa akakeke akava mu mikono gya UPDF alikwe bazabana Uganda olwenkolebwa niwe program yakoleibwa ng'ebiko ne bakolwa n'abana Uganda abasoga okutwala awalala muntu poliisi yandisayina okuba ng'ali kusekingibwa oba eyasayina okuba ng'ali kuorganizingibwa omukule gwali gwategekebwa ow'ekitiibwa gwentaina kwogera nga neyali ategeike neyali n'okumana n'okulowooza yabanga kuligaidawo nti nze yeeba bwenkola kino genda kwebuuza ku muntu nikinakobera nti ekyayita omukolo ogwo gwolwo kyali kya muntu kutya kwebuuza ku muntu owakula eno metuwakulandala keza ekomberera ayi olwaleero bw'oliwo ayi consulting abantu baidamu okubagana amakuuli abantu babe bakwebonabo abantu batandika okwesigundo nekyaleeta obuzibu ayo omukolo gwaidu gwabaire bulungi